LMTV. Let's go fast. Labi waffe owakyadala kulikayo mukuumulako kwaffe kwe tubadde munako nga walina kugambye nti obunamba bw'abantu aba King Montage ngenda ba mbukuwa maaso anti be batuteekamu ensimbi programu eno esobola okubeerawo bakola photoshoots bakola embaga bakola okuhinjira bakola okufiirwa bakola birthday parties bakola ebintu ebyenjawulo ennamba yaabwe eri 0755 31 17 31 mu Luganda eri 0755 31 17 31 yogera muko nabo bekwate like bakubuulire gwe kiki wandiyagadde okusindika bulk SMS bakikola bulungi nnyo we twagendedde mu part A twabadde n'ebintu bye twabadde twogeramu ne Musawo Karim waneeno yatubuulidde obulamu bwe engeri gy'abutambuzamu yatugambye nti okuviira ddala nga muto ye taata we teyamulabako yakula ne jjajjaawe ekintu sigamba nti kye yali yasiima ye nga ye embeera teyali nnungi ne Mukama n'akyusa ebintu n'atubuulira obulamu bwe yayitamu ng'empewo z'ekika zaasiima ye naye ye nga tamanyi nti zaamusiima era yalina okuziweereza mu kaseera ng'ako. Musawo Karim abatamumanyi musajja mugagga nnyo nno ate musajja mukozi ate promoter w'abayimbi agenda bba byonna byonna abitubuulira. Mugenda bba mubimanya eno ye part 2 yaffe eya program yaffe kyaddala Musawo Karim tukyamulina era katugendeyo atubuulire ngaawo empewo wakkiririzaawo oba kuba waliwo ndaba ekiseera ekyatuuka ng'oli awo ogamba naye ddala lwaki nze tekitera kuba kyangu okukkiririzaawo kubanga obeera ebyo byonna bijja tomanyi kati ekintu kyonna nga kipya maaso go mu baana bonna oba mu bantu bemuli nabo waka bwe kiba kizze ekyo kiba kyakyewuunyo ku ludda lw'omuntu oyo aba akoze gwe kiba kikutte kale kyampa nnyo okutya olw'okuba tebijja tebijjira mu mbeera ya ssanyu bireeta nnaku na bizibu tosobola kukikiririzaawo nti okyagadde nti empewo zo zigende naawe mu maaso oyitira mu kusoomozebwa. Omuntu yandiyagadde otubuleyo okusomozebwa kwa mirundi ng'ebiri ko wayitamu walayina ogamba naye bannaye lwaki nze mulundi ogusooka okufuna ebintu ebibakusabye okugeza nga ebisolo n'ebinyonyi ne mafumu n'embogo ng'ebintu webitambula ate biba bya bbeeyi kuba tebiriiko nti bazibajetingira nti ebintu ebyo bbeeyi yaayo eri bweti wabula buli muntu akikola lulwe atunda mu bbeeyi ye kale n'okulwekyo kwe kusoomozebwa okusooka saalina mulimu nali ntandika butansi bulamu bw'ensi ebintu mbona bakama bange ne bankwata nenfuna okuyitira mu kusoomozebwa mu ngeri bwetyo. Kubuulidde okusomozebwa okw'enjawulo kwayitamu kati Musawo Karim omuntu yandiyagadde okumanya wakkiriza mwaka ki ogamba nti leero byankwata ndowooza nali myaka 18 wagenda okukimaliriza okumaliriza okutereeza nalina myaka 19 okutandika okuterera ddala myaka 2 we natandika okukolera okubiweereza era nsonga lwaki we nakkiriza embeera kwe kutuuka nga nabo batuuka okuntuusa mu mbeera eno gyennimu okunsobozesa okuba na bino bye muŋŋambye nti ndi mugagga ate wobibeeramu tosobola kitegeera nti oli mugagga nsonga lwaki nako kati abakulaba yagamba ono gaayi ali biki naye nga lubaale waabwe kwe yakkiriza gwe lubaalo yaba akukoledde ensimbi. Yes. Naye Musawo Karim omuntu wakutunuulira bwe bati akulaba n'enviiri muli ddala
kale waliwo olinga agamba nze sikiraba nkosaba nga musawo wa kinnansi abeera na nviiri. Enviiri lwaki wakkiriza okubeera nazo ye oba lwaki tozisala? Nga wonalaba nti mukama yateekateeka amateeka ge nga yateekateeka ensi n'eggulu naffe mukama naffe emyoyo gyawaka oba emyoyo egyo egya lubaale oba ogikiriza olina okugondera amateeka gago. Oba ogikiriza olina okugondera amateeka gago ago tuyitira mu mbeera ey'amateeka. Era amateeka ago ffe tugayita oba oyita mu kaseera. Akaseera ke katya obudde butuuka n'obeera nga toyambadde ngatto, kikutimba butimbi n'otayambala na ngatto n'ogenda mu kibuga oba Kampala oba wano wevuga oba olina emmotoka newevuga oba takisi gy'olinnya olina waba kwennyala ekyo tekikukwatako gw'oli mu nzikiriza y'empewo. Abamu abakiteekamu nti simanyi nze sikola kino sikola manya oyo akiyingiddemu buyingizi. Naye nga oba wanoonyezebwa bakama bo bakunoonya ne bakusiima ne bakuwambatira mu bulamu bwo obeera otambulira mu biti byabwe. Kati nsonga lwaki enviiri nzirina okukugondera amateeka kuba nali tomanya bwe nalibadde mbajeemera oluusi nalibadde siri bwe nti oluusi nalibadde oluusi obwongo bwononeka. Kati wemba n'enviiri zange nensigala nga ntegeera buzibu ki buzibu buva ku ki. Omuntu yenna abadde takimanyi alina kuyigira muze akikola ki akirimu. Oyo yeefuula kikyatali oyo musaasidde naye nkiwa teri kinyuma nga okubeera nga okola omulimu ogwo nga gukwambadde nga togweyita bwezi. Enviiri ago maanyi ga misambo egiyitibwa abamweyana. Sijjaga nti n'enviiri okuleka abayimbi abasawo kibi nnyo okulaba nti omuntu omusajja asiba enviiri kuba oli musajja tekyekikusobesa enviiri. Kuba tuwali wano mumwe yali asinzeeko okusala nviiri buli wiiki nali nsala nviiri. Naye mu kusala nviiri ekyakivaamu nze akimanyi kyesibabuulire ekyo nedda ebyo byabakama bange. Musawo Karim, enviiri wazifuna ddi? Zajja buziwakeera ku makyanga? Enviiri bukyanga nzirekako. Nazifuna ddi omuntu azaalibwa n'enviiri? Nekisangibwa nga olina kuba muyonjo kwe kusalako enviiri. Naye era nange nali neegomba okusigala nga nsalako enviiri ne bannemesa. Ekyavaamu mu kuleka nviiri nazireka ndoza kati myaka nziweze nga 5 kyanga ndeka enviiri. Okuleka enviiri zino okuzireka nafunamu obuzibu. Nali ngenze kusalako enviiri nga bulijjo weetera okola ki ozisala. Emyoyo egyo gyennyini gye mbagamba gye nakkiriza egyo gyaŋŋamba nedda watukkiriza oba watukkiriza olina tugondera. Nembiwalaza mpaka nga bakama bange nkasa amasabo nga zimbye na buli kimu atagambikola lwaki temundeka. Bagamba ebyo ebisala ebyammwe ebyo situbyagala bivuuma ku mutwe. Agamba naye bajjajja kati oba nsalise girita aga ffe tetwagala osaleko enviiri. Ekisooka naffe mwetutuula. Ekyokubiri olina kubeera nga ffe oba kitya. Ate saawa zino oba muli owuli oyagala kubeera kusigazaako n'ebyoba nakyo n'okugenda mu maaso okuba nti naawe obeera omuntu ow'enjawulo alina ku kyalina olina tugondera. Kati n'okulwa ekyo n'empakanya ekyakivaamu bannange. Musawo Karim, omuntu yandiyagadde okumanya enviiri wagendako mu saaluuni n'ogamba nti
Kanzisaki oba kanzikole ekyasookera ddala kunzija mu saaluuni kuba naali bansala enviiri n'embeera neetabuka nenfunamu obuzibu ne banzirusaako mu malwaliro ne dokita yali ansemberedde kata mukole ekintu nga ze simanyi ne bangoba mu ddwaliro nenkomawo ne zijja ku mutwe ffe ngaffe abatambulira mu maanyi gaffe awo ffe kyetuyita ejjoba empewo ezo ne zoogera nti ffe abamuliko kuba nawulira okusiyibwa nawuliranga ebintu ebiyiika ku mubiri ebifumita emajimbi ng'ebisaanyi bye byandesa enviiri kuba obudda munsogoola naye kati mbyogedde bye byandesa enviiri sikyasobola kugenda mu saaluuni nti ate bikwatagana na nviiri wabula enviiri zeekuza zokka sigamba nti bazinyoola simanyi basiba enviiri wonaaba enviiri n'otasaanyiriza nze mbadde nkiwa nti enviiri weziba anti tulabamu ziringa oba dreads sinsibe tewali enviiri zirinakyo era woba ozetegereza enviiri tezinaabuzo banaye mulabi waffe wa programu kyaddala enviiri za Musawo zirinakyo era gwe abadde alina ebibuzo ebingi zirinakyo. Musawo Karim, watuzze wano tulaba ebintu bingi emabega gange ettaka ddene biki kati omuntu yandiyagadde okumanya bintu nga bino eno kyajja kitya mirimu omuntu alina kola tewali mulimu mubi oli wa boda kola wasoma naye olingala obunani onoonya mirimu egy'obuyonjo olabye teri ajja okuwa onadda mu luzungu nze munaye nakkiriza kusoma kwange Lubaale era seevuma butansomesa ne Lubaale nkiwa yanzigulira obwongo kuba mpewo ezo ze zitera okutawaanya obwongo bw'abantu ne babeera babuyabuya mu famire ne basumbuwa abakizadde babayiwako ssente naye tabatyazaako wabula nze ŋŋamba kukola oba nawe oba ne Lubaale w'amaanyi nti olw'okuba oli musawo w'amaanyi naye nga tomanyi kukola era omala budde okitegedde kale n'okulwekyo bino ebintu okubifuna nali nkola bukozi banaye Musawo ssente ozifunye kati ki ekiddako njagala kuggusa kirooto kyange ekilw'okuba mu lubereberye nayitira mu kubonaabona kuva obwedda nga bwekifanyonnyola naye we ndabyeko nti ninako wentuuse edda nayogera nti wendibamba ninako wentuuse aye bakama baffe bankutteko awamu n'erisodde nenamugereka Mukama Katonda waffe ndiyagala mbeeko n'ettafaali lyendekawo mu ggwanga ekisooka kwe kuyamba ku bantu okusookera ddala nyambe abakadde lw'okuba jjajja wange yankuza ekyokubiri nyambe ku buli muntu atalina busobozi ku ludda lwa birooto bye kati nga talenti zeezo kugezanga Kina-Uganda firimu kugezanga abayimbi ntandika okuteeka ebivulu nzirukirira abantu abatalina busobozi okitegedde kati ate omuntu yandiyagadde okumanya omulabi wa programu yaffe kyaddala tukulaba nga oli musawo ate oli mu kukuza bitone by'abantu kubeera promota kijja kitya kekale kijjira mu kino kyeŋŋambye nti wendiba nsoboseddwa okufunayo ku kyenfunye ndigabana awamu n'abantu abalala kati obwa promota bwenzize nawo era kutaasa ebitone by'abantu ebiganya ovaayo kati jjukira ndi nakifuma ate mbeera mukono ye district naye buli wempulira nga waliwo baserembu abali eyo mu kibuga
tebatonya butonya ngaki enkuba nange mbanja yatondewo ku baserebu mu disitulikiti y'e Mukono n'okuliraanawo ate nga nze nange ndi poromota nga wendaba bani bagundi ba Abiteksi babalamu abo n'abalala so nkiwa tebatonya buki era nsubira nabo baasooka yitira mu mbeera enzibu abo bo tebayita mu mbeera enzibu naye nze muli mpulira tebalina beera mu kibuga wokka ekyo nkiganye kisoboka n'awalala banakyalo balowooza ebyo bibeera mu bibuga byokka naye ne mu byalo bisobola kutuukayo era mbasembereza ebiyitibwa nga ebyo ebisanyusa byebadde balaba obulabi mu ntambi mu mawulire naye ng'ekitali kituufu neeno kisoboka okutuukayo. Kati Musawo Karim nkoze na kipya ki kwe ensonga ya promoting abayimbi abazannya ebinnauganda n'abantu ekipyanyezo kuba si kipya nnyo kuba ninza okireeta nti kipya ate nga kyaliwo kuva mega lwakuba nze mbeera nze saali mutambuze nnyo nti noonyereza kati kusinziira byengeri gyengendo kikolamu ku ludda olwange nja kiraba nga kipya naye nga ate abalabi bajja kiraba nga kyaliwo kuva ki mabega entegeka gyengeri gyengendo tegekamu ebintu ebyo ngenda kugira mu department nga wona wuli nti muzinga gw'essanyu guzinga buli department buli kimu ekisanyusa abantu kati essanyu ndizze mu byalo ate nga si mu byalo nnyo kuba bujja kutuukira mu mbuuze wagamba ojja kikuba mu byalo byokka kasavu kanyama budde bujja tuuka ngambe nti kintu kizeemu omulaalo tulumbe buli wamu bwe tuba tusobodde. nga bw'ogambye nti ne ba Abitex balamba ne ba promota bonna batandika tebaali naye ate nabo balina abantu bebagize bebaleeseewo ennaku zino kati nomulabi nembuuza ekibuuzo n'enkiikiriro yalaba nti oyagala aba upcoming oba ne bano abanene bonna ogenda kukwatisa ndi mutegesi wa bivulu omuntu omutegesi abatalondamu kubanze kyenfa kusembereza abantu ebyamasanyu tekikulobera okusitula Kenzo kuba Kenzo yanuma kusinzira gyenvuddewe nga naye namugoberera yali mwana wa street nekitegeeza nti naye ayitidde wazibu kitegeeza ekirooto kina ffenna tufaanaganya ebirooto lwaki Kenzo n'abalala tibaleeta oyo David Lutalo abo bonna tujja kwatagana nabo lwaki omutegesi wa Kivulu kasaba ne sente ze asobola kuleeta muyimbi gwakolaki gwayagala naye ndi muntu agenda otambulira n'abayimbi bano ab'Emukono wentabulamu ne ba Eddie Kenzo oba David Lutalo n'abalala tekiri nti oba ngenda koma kuba upcoming era nga bw'ogambye nti alinamu ssente ze asobola okuleeta buli muyimbi gwayagala era nga weziri ate lwaki kyekigaana ekisookera ddala mbagamba mu abantu mwenna bannayuganda n'abatali bannayuganda okubuuka ensi gye tulimu buli muntu aba n'amiisinga omuzinga gw'essanyu nsaba mulabike nti nno mugenda mu YouTube yange channel omuzinga gw'essanyu tusobole okuba nti nno tutambulira wamu kuba kyendeese nsaba kibeeremu nammwe ffenna tubeere nga tugenda maaso n'okulwekyo enamba yange ey'omuzinga gw'essanyu nga nze kukikulembera 0753 93 4 77 0753 94 34
nsanvu musanvu. Nsigadde nze Musawo Karim era nga nzofuna Karim. Nsangibwa Nakifuma era akatundu ka Makaganjo. Musawo Karim asangibwa e Maganjo e Nakifuma e Kaganjo. Enamba y'essimu agibasomedde abaagala emirimu gyenge egy'obusawo abaagala okuyingira mu muzinga gw'essanyu. Musobola okumukubirako muwogeremuko naye ababuulire abagala okupromotinga ebitone byammwe. Promota Karim tubadde naye wano eno ku programu yaffe Kyaddala eri proudly sponsored by King Motor Studios abasangibwa we Nankulabe ku Prime Tower ku Duka D04 ku level 3 bakola photoshoots, bakola bulk SMS, bakola birthday parties, bakola okuyingira okwanjula na buli kimu kyobeera oyagadde okufiirwa aba King Motor bajja babakolako bulungi nnyo. Ano mulala ankola aka makeup n'enviiri zange aliyomyeka Miracle Beauty World asangibwa walile nasana ku masitoo okulina na Shell. With me your very own Helen's Menta mbere bulungi mweraba. LMTV. Let's go fast.